Maxensio Kareyo nga ye mukyala wa Besigye ali mu kutya okutagambika nga n'ennyumba yaabwe Magere yajabulira. Abebyokwerinda balumba amaka gaabwe nga 27 January ne bakuulita nebba. Abamukwata bagamba nti bakola ne CI headquarters Bukoto. Nali siriiwo, so nengendayo nensangayo copy ya search certificate. Kweyo copy ya search certificate bali bafunye 102 copies of appointment letters z'aba polling agents. So nengezako kubira abo abali bakoze search kuba bawandikako amanya gaabwe ne balekako n'ennamba zaabwe z'essimu. Kati okumala wiiki 2 Kareyo abadde yeewuuba ku bitebe by'ebitongole by'ebyokwerinda eby'enjawulo ng'anoonya bba. Buli wabadde atuuka nga bamugamba emisango egy'enjawulo egyateekebwa ku bba kyokka nga takkirizibwa kumulaba. Nagezaako gendako ekireka nangamba taliyo, naye lwe bamuleeta e Bukoto ab'ebukoto ne bakkiriza nti abadde alikireka ku SIU headquarters. Ne baŋŋamba nti bamukwata lwa computer misuse nti yakola posts ku social media ezali zincitinga violence. Bw'atyo yasalawo okufuna munnamateeka Lt Kiza eyafuna ekiragiro kya kkooti e Nakawa nga kiragira ab'ebyokwerinda okuta Besigye. Abapoliisi baagaana ne bagaanira ddala kati baagala kumutwala mu b'amagye ate ab'amagye bo basingana poliisi obukambwe naye nga nakyo kigenda kubeera handled from there. Ngezaako okuddayo ku komanda wa SIU n'aŋŋamba nti tanabafuna leta era njogere ne mukyala Nabalanyi Christine kuba ye yali akola kweyo keesi. Omukyala oyo Nabalanyi n'atwerekera paka ku gate n'agamba abali ku gate some police officers n'abagamba they should never allow us in. Olunaku lw'eggulo lwe yafunye essimu okuva eri omuntu gw'atamanyi ng'amutegeeza nga bw'alina okugenda ku kkooti y'amagye kubanga eno bba gye yabadde atwalibwa. Mu kkooti baagambye nti babadde bagezaako okuggyako gavumenti ne babaremandinga ekitalya up to 9th March. Kati Kareyo yeebuuza ekyatwazizza bba mu kkooti y'amagye. Leero ku makya nafunye essimu ng'eva ku private number ne baŋŋamba nti omusango nguveeko kuba sigusobola tusobola kulwanyisa gavumenti. Munnamateeka Kiza agamba nti ono bamukijjanya lwa byabufuzi. Tumanyi nti talina musango naye bagenda kugunoonya ne bagumusibako mu kye bayita political persecution. Njawulo eri nti courts eza bulijjo zanguyibwa okukuwa bail naye zino ez'amagye sooka kukubira Museveni akasimu bategeere nti ono amukkiriza kufuna bail oba tamukkiriza. Yenjawulo eriwo, chances eza bail ziba nga zikendedde. Bino we bijjidde nga poliisi ekyalemereddwa okufulumya olukalala lw'abantu abaawambibwa wadde nga yabadde esuubiza olunaku lw'eggulo. Abantu bangi n'okutuusa kati abakyasibiddwa mu bifo ebitamanyiddwa.